Kituufu yalayidde ngabo waze mu inbox yange no ngamba alayira ncha naye mba njagala kuwayo ka history katono tono bono manyo kuwulira kano ka history no kawulira ojja kumanya tokulayira tekukola makulu era you cannot manipulate me with that kind of comments no lowooza nti nze I'm going to be down just because yalayidde. That is not news, that is common in mu bantu abafaanaganako nga ye. Oba okitegeera mu bantu abafaanaganako ngani nga ye. Ono omulaba wano ono yakwatwa obuyinza mu 2000 ng'amaze okusikira kitaawe n'abuva mu 2024 wali wayise emyaka aga 24 gye gyali gimaze okuyitawo. Naye mu kalulu kaakasembayo yategeka akalulu Alu Asadi yategeka akalulu ng'ennaku z'omwezi 26 ogwokutaano 2021 era n'akawangula n'ebitundu 95.1%. Kitegeeza abaali bamuvuganya yabawa obutundu 4.99% bwe yabawa ye n'atwala ebitundu 95 ku buli 100 era nga kwakawangulidde akalulu. Naye the bad news is after 4 years abantu abamuwa ebitundu 95 ne bamugjawo. Era oyo gwolaba ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'e12 n'avaawo. Naye alayidde yalayira era yalayira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 2021 nga wakayita emyezi 2 ng'amaze okuwangula akalulu ke yafuniramu ebitundu 95.1%. Okulayira tekyamugana kuvaawo. Yalayira ne wayita emyaka 4 n'avaawo n'ekisanja teyakimala nga yakamala emyaka 24 mu buyinza ng'ajuliza ejja kitaawe emyaka 4 gye emyaka 6 mu buyinza mu 2 nga family emu yebafuga. Oyo ono omulaba ono bamuta Omar Bashir owe Sudani. Omar Bashir yategeka akalulu mu 2015 yategeka akalulu era n'akawangula n'ebitundu 95 ku buli 100. Kitegeeza abaali bamuvuganya yabawa just 5% bonna nga we baali era n'alaga nti eggwanga Sudani bamwagala nnyo. Yawangula n'ebitundu 95 ku buli 100. Oba okitegedde? But fun enough omuntu eyawangula n'ebitundu 95 ku buli 100 mu 2015 nga wakayita emyaka 2019 government ye nevaawo ne bamukaba era kati ali mabuusu. Okitegeera tavangayo mabuusu musibe. Okitegeera musibe. Naye abaamuwa ebitundu 95 ku buli 100 ate be baamugjawo. Yali amaze okulayira mukwano. Yalayira yawangula n'okulayira n'alayira. Naye abaamulonda n'awangula ate be baamugjawo. So okulayira tekikuwagala nti tojja kuvaako. Okulayira it depends how many years gy'omaze mu buyinza. After okulayira tekikuwagala nti togenda kujja. Tekikufuula safe nti tojja kuvaawo. No. Simanyi agenda kuvaawo ddi, ayinza n'okuvaawo enkyo bakoosa nkyo oba omwezi ogujja oba emyaka nga 2 ng'anaatera okuyingira 2031. Asobola okuvaawo kubanga bano bonna this is based on reality and history. Okitegeera? And history. Kati bw'osoma history n'omutegeera ebintu ebimu tebikwemazaamu ogamba what special about this one. Kubanga abaalinga ye ne beerayiza n'okwerayiza ne bawangulira na waggulu nabo baagenda after elections. Oba okitegeera nga n'omuntu gwe musinga okumanya ennyo Hussein Mubarak wa Egypt. Ate oyo ye yali yakola ekyafaayo nti n'okulonda mu bantu yali yakujjawo nga yakujja mu parliament mu 2005 yajjawo okulonda n'akuza mu parliament. Era mu mwaka gwa 2010 mu December n'awangula akalulu n'awangula 83% of the seats in the parliament. It means ye yalina okubeera president kuba yafunye ababaka abangi mu parliament. Automatically baali balina omulonda nga n'akalulu ye yakajja nawako bwa president ayagala bamwesimbako. Okitegeera? But the bad news is nti baamulonda 2010 mu December. Just 1 month nga tugenda mu 2011 ne bamugjawo. Yafugayo emyezi nga giijo. Naye yali amaze emyaka emeka mu buyinza. Oyo golaba yakwata obuyinza mu 1981 paka 2021 we baamugirako. Ekyokuwangula akalulu n'ebitundu 93 ku buli 100 tekyamugana kuvaako. Yavaako. Era abamuwa ebitundu 93 ku buli 100 be baamugjawo through what? Civil war. Ng'era bannansi balwanagana n'abali mu buyinza. That's what we call civil war. Means
abali nani armed, they are fighting with the armed people in the government. They are fighting with their government. The bawagizi, the voters, they are fighting with the people they vote. Obochitegera, that's what we call civil war. Omulala, nchakuwa example. Omulala, ye Gaddafi. Ochitegedde, oyo yali common mumumanyi. Gaddafi yategeka akalulu gwokusatu 29. Era Gaddafi bwe yategeka akalulu 29 n'akawangula n'ebitundu 9.1%. Nkaddemu mpulire. Yawangula n'ebitundu 9.1%. Kitegeeza baali bamuvuganya. Yabalekerawo obutundu 4.99%. Obwo bwe yabalekerawo. Oshitegedde okulaga nti abalibya abali tebaagala. Naye the bad news is eyategeka akalulu 29 n'akawangulira mu bitundu eby'ekika ekya waggulu nga yakafuga emyaka 42 ng'akutte ekisanja kya 8 ayingira emyaka 47. Ompulira? Yawangula akalulu 29 n'alaga nti awangudde era n'alayira. Bwe yamala okulayira mu 2010 nagumu n'avaako nga wakayita emyaka egyo nga maze okuwangulira waggulu n'ebitundu ebitategerekeka. Ng'era bamulonze bennyini be bamugjawo through what? Civil war. Through civil war. Civil war means what? Nakugambye civil war means what? Civil war means that the voters, they are fighting with those they vote. Abatalina mundu balonagana n'abo abali mu authority, abalina obuyinza abalina emmundu. Okitegeera? Ekyo kitamugana kuvaako, okuwangulira waggulu n'okulayira tekyamugana kuvaako. Oba ompulidde bulungi nnyo? Ompulidde bulungi nnyo? Omulala nkuwaani? Mugabe. Nobati Mugabe. Nobati Mugabe yategeka akalulu ng'ennaku z'omwezi 7, ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu 2013. Oba okitegeera? N'akawangula n'ebitundu 96 ku buli 100. Nobati Mugabe yalina emyaka 9 mu egyo ng'afugidde Zimbabwe emyaka 4 mu egyo. Okitegedde? Era n'akawangula. Naye bwe yamala okukawangula wayita emyaka egyo bennyini ba MP bebe balonda ne bamugjawo ne ba repressinga vice president we Mnangagwa. Okitegeera? Kuba Mugabe yate kye yali yakola yali yatadda opposition candidate yali ow'amaanyi Morgan Shangalai. Yali yamugjawo kati nga bolaba Kyagulanyi bayinza okumugjawo. NUP nesigalawo naye nga teyina mutwe. Okitegeera? Nga beewabwe baagala. Naye era ababe bennyini bamala ne bamugjawo ne bamuggyako obuyinza through parliament ne babuyisaawo ne babuzawa ewa Mnangagwa. Ekyokulayira kwa Mugabe ng'awangudde n'ebitundu 9 mu bimeka ku buli 10 tekyamugana kuvaako. Kati what guarantee do you have that wadde alayidde tagenda kuvaako? What protection did he have that amaze okulayira tagenda kuvaako? Era okulayira kyakukakasaako ddi nti okulayira kitegeeza obutavaawo? Bannayuganda mwesibeji? Mwesibe by the way start even 4 even 5 because these people they want to do like Mugabe did. Baagala okukola transition through parliament bagiseemu bagisigaze ku beewaabwe kubanga bakimanya abeewaabwe tebagenda bakwatako, they are going free-handedly without paying for their crimes, without giving us back our resources they have stolen. Baagala genda ku soft landing. That's what happened to Mugabe. Oshitegedde? Kubanga baagala ayenje buka yiike endusu. Bamala okuyiika endusu bamuyiseemu obuyinza buti babukube ku mutabani we oba ku muntu yenna ali mu lulyo lwe. Bannayuganda tusigale angaazi nga tusigadde mu the same system, the same corruption, the same criminality, the same bichi, the same abduction, just because we have changed the face of the president but we did not change the system. That's what happened in Zimbabwe. Okitegedde? So mukwano, okulayira kwe tekitegeeza nti agenda kuvaawo. Okulayira kwe tekitegeeza nti twamulonda. Okulayira kwe tekimuwa garanti ya kubeerawo.